Harriet Kiza mukomugenzi Odduga Sseduya alumbye Harriet Nanfuma agamba okuba mujja we gwagamba nti yawamba ennyumba gye baazimba ne banagiremeramu n'abaana be. Kiza abadde n'abaana be okuli Jemima Maria Nyampendi, Joan Anyango ne balumba e Katooke B mu municipality y'e Nansana mu disitulikiti wa Kiso awasangibwa amaka gano. Asookedde wa ssentebe wa Katooke B Stephen Kaweesa n'amutegeeza nga bw'ayagala ennyumba yaabwe. Omukyala tumugamba va mu nnyumba, omukyala agaanye. Nange ennyumba yange njagala kukoma, njipangisa abantu mperera abaana, nze abaana n'abaweereza ki kitaabwe yafa. Agamba bafumbirigana ne Sseddu nga bakyali bavubuka nga Nanfuma yajjanga anoonye ennyumba y'okupangisa ne bamupangisaako galagi mu 2016 naye bagenda okulaba nga yeddiza ennyumba yaabwe. N'atutegeeza nti alina omwana alina ekizibu ku mutwe, nti omwana we buli waapangisa bamugoba. N'atugamba tumupangiseeko ennyumba kati olw'okuba twali kugenda mu nnyumba eri mwaka kyogo kati olw'okuba twali kugenda mu eri enju nze ate nina ekisa ku bakazi kwanza omukazi abeeremu bwe tunajjanga ng'akuumye residential kubanga ziri rental units ziri eri bbali zokka zeesudde kati nga tulabanga omukisa omuntu agenda otusigalira awaka. Oye omwami wange bwe yafa omukyalo oyo n'ajja okuziika n'agamba ne yeeyanjulanga ye mbu naye nnamwandu era omukyalo okuva olwo yalemera mu nnyumba. Agamba Nanfuma yalina mulamu we bwe bapepeya nga kigambibwa nti omu ku baagala okuwamba ennyumba bagitunde bagaba n'ensimbi. Nsaba abantu abekikwatako babuuze ekyalo oba ddala ani nannyini nnyumba eyo. Nze nkomyewo mu nnyumba yange siyina bulabe era bintu bye ngenda biteeka wali ebweru agenda afune gy'abitwala nange nkomyewo abaana bange mu nnyumba. Ssentebe Kaweesa agamba yagezaako okubayita naye Nanfuma n'agaana okujja, ekintu kyavumiridde. Ate ngenda okuwulira amawulire nti gwe banyanjulira ng'omupangisa ate saawa eno eyeddiza ennyumba. Oluvannyuma balinnya emmotoka ne balumba mu maka googerwako era olutuuse ne bayingira geeti ne batandika effujjo nga bwe balekanira Nanfuma kyave mu nnyumba yaabwe. Tetwagulawo nga ensi yonna etulaba nogwegolfeeri n'otandika ogamba mbu otwala butwazi olowooza ennyumba balonda bulonzi ng'alonda ssente. Nanfuma obwedda yeetalira munda n'omwana we era alabye ebiri bityo ne yeesibira munda nga bwawerekereza ebigambo. Ayi bambi ulihula kingula nibula ojja kuggulawo. Kiza alabye guli gute n'aleetayo ekyebyuma ne basalamu oluggi olusooka ne badda ku lwa galagi n'eddirisa ly'oku kisenge nga abaana ne nnyabwe obutavaawo okuggyako nga Nanfuma avuddemu. Bayingidde munda ne batandika okusomba ebintu ebigamba okwebya Nanfuma era Kiza nga bw'agamba nti ebisinga okuli entebe n'ebirala byabwe baabirekamu n'abyeza byonna. Nkomyewo eyo TV yaffe zino entebe zonna zaffe n'emmeeza yaffe notayingi yange nagikulaba akatundu. Abantu bakuŋŋaanye okulaba ekigenda mu maaso era betwogeddeko nabo baliko bye batubuulidde. Naye oyo omukyala bw'aba agamba nti amanyi kuna amaka 10 n'agamba wano wa mutuuze gundi wano wa gundi wano wa gundi ng'amanyi ne kyamaani waffe omukadde n'omutongole waffe owa Bwakabaka aveeyo ayogere ate omuntu ng'olina nnyini kintu teweekweka. Bamuleka okuli Nyampendi ne Anyango bwe basabidde bekikwatako okubayamba. Twali tulaba takyasasula rent nga tugamba oba ssente zamuggwako nga kumbe yayingira ddenju yeefuula yiye era tuzze nga tugira mu procedures tetwatakinze butakinzi naye tujjidde mu procedures zonna era kooti etukkiriza otwala amaka gano. Twetaaga okusobola ogipangisa ne tufunamu fees. Kyokka Nanfuma bw'alabye Nyampendi ayingidde mu nju n'afuluma ne waya solido n'amukuba n'addayo mu kisenge mw'abadde yeesibidde. Mukyala avuddeyo n'ankuba n'omusaidi. Oluvannyuma abasirikale ba poliisi batuuse okutaasa embeera Nanfuma n'afulumayo ne batandika okweweereza ebisongovu. Nanfuma ategeeza nga bbaabwe yamuleka mu nju eyo Kiza kyawakanya. Eriwo boda
Nanfuma alinyisiddwa ku bodaboda n'atwalibwa ne banne bateekebwa ku pikipiki ne batwalibwa ku poliisi e Katooke. Abubatuusa yakusekedde Gweno ku Lwabukedde TV.